de kubano abatondebwa akaana bakazadde ne mukizuula nti omwana ayina ekituli ku mutima aba HHF ne mukwata omwana ne mumuyambako kugenda kufuna obujjanjabi. Katugende ku bavubuka otuwadde abaana bazaalibwa n'ekituli ku mutima. Njagadde obansabye tugende ku bavubuka kikiviiriddeko embeera y'ekirwadde kino okubeera nti ate ne mu bavubuka eringa eyeeyongera. Nga sinaba kuddamu kibuuzo ky'abavubuka obaolyawo kantegeeze bamaama nti olabira ku ki omwana wo nti omwana ono yandiba senga oba omuzadde otegerera ku ki nti omwana ono yandiba nga alina ekizibu ku mutima. Abaana babeera n'ekizibu ku mutima emirundi mingi tebakula nga baana bannaabwe abatasobola kuyonka ng'omwana ne bw'omu okuyonka akaluubirirwa okuyonka akoowa nnyo akaluubirirwa okussa batera okuzimba ne babanga emibiri gizimbye ng'egirimu amazzi kwegamba bw'olaba omwana wo nga ta progress nga bw'alina ku progressinga oyina okugenda n'omutwala mu ddwaliro. Ate temugenda mu bukiliniki mugende mu malwaliro amanene noonya eddwaliro eddene riri mu kitundu kyo kubanga emirundi mingi mu ddwaliro eddene ojja kusangayo abakugu abasobola okutegeera kwegamba ba pediatricians omusawo w'abaana asobola si buli musawo nti asobola okuzuula ekizibu ekyo. Bangi basobola naye ate bangi mu byalo eyo bakimiisinga. Oluusi ne twesanga tufuna abaana nga yandibadde yalongoosebwa tannaba kuweza myaka 2 ate ne baga nti operation nebeera complicated kubanga aluddewo okubeera diagnosed kwega delayed diagnosis oba okulwawo okulaba obuzibu obwo. Mama n'abeera n'omwana omwana tayavula omwana takola kyali awo naye nga oluusi ne badda bamuloga mujja we yamuloga biki ng'oluusi omwana ekizibu kiri ku mutima ng'obaolyawo senga omutute mu ddwaliro ne bazuula asobola okulongoosebwa n'atereera. N'olwekyo bamaama mwetegerezenga nnyo abaana bammwe omwana bw'aba struggling okuyonka tagejja omubiri tazimba mubiri ne bw'omuliisa akoowa mangu ayonkako ddakiika 2 n'akoowa ebyo bikulaga mangu ng'omwana akyali bebi nti omwana ono alina obuzibu ku mutima. Kakati kangende ku kibuuzo kyo abavubuka nabo otulaze nga tutandika nti nabo endwadde eno ate ng'ogyeko ekyabakulu nakyo kikuze kyekiviiriddeko embeera. Ekisinza okuviirako embeera mu bavubuka ye lifestyle obulamu bwaffe engeri gye tutambuzaamu obulamu mu mulembe gino. Emulembe guno abavubuka kwega abavubuka b'emirembe gino tebalinga obaolyawo bajjajjaffe bwe baakulanga nga bajjajjaffe bakola emirimu egikozesa emitima gyabwe. Omutima maso gyokola okugwa exercise nga gye kukoma okuba ogw'amaanyi n'okuba omugumu. Abavubuka tebakola dduyiro tebakola kintu kyonna kikozesa mutima gwabwe kukuba bulungi. Ekyokubiri lifestyle ey'okubeeraawo n'ofuna omugejjo. Abamu balowooza nti ofunyemu ku ssente. Baga nti Bannayuganda bamanyi okugamba nti olubuto terukuumika mu Kampala olina okuba nga olina ssente okuuma olubuto. Naye nga oluusi omugejjo ogwo so oluusi naye omugejjo gwekwasaza nnyo kyekimu ku bintu ye risk factor emu ku risk factor eyongeza obulwadde obw'omutima n'okuba oluusi nga endya yaffe lifestyle bajjajjaffe baalyanga katunkuma nakati n'alya eppeera n'alya ffene n'alya ng'akanyama mukalaba ku wiikendi oba ku ssekukkulu. Naye kaakati ennaku zino omuntu n'alya ennyama n'alya enkoko n'alya pooko kwega n'abeera ku chipusi masavu buli kimu tusiika bisiike. Enjawulo eyo eya lifestyle kyova olaba nti edda byakwatanga bakadde ng'omutima gugenze gukula ne gugenda nga kukola ki gunafuwa. Naye kati bitukwata nga tukyali bato lwaki lwa ngeri ki gye tubeeramu obulamu bwaffe obwa bulijjo. Kati okeera ku makya n'ova awaka n'olinnya emmotoka yo n'ovuga n'otuuka mu ofiisi n'otuula mu ntebe okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 11 otiggalo yakuleetera akacaayi awo waliwo n'abasukkanamu. Tiggalo yakuleetera akacaayi buli gwonoosisinkana akusanga ku mmeeza yo tovaawoko wadde okutambulako okugenda wali weesanga kati ng'ebulaaya ofiisi ezesinga tezirina batiggalo lwakugezako okugamba nti no
gwe wadde okola mu office situkako mu kifo kyo ogende wali wetabulire kacaayi okomewo ako kakootambula kakuwa exercise buli lunaku bw'otambula emirundi eno oba etaano okugenda okukima kacaayi ogwokubiri n'ogenda ne weeretera fayiro ogwokusatu n'ogendako mu bathroom era ogenda okunyuka hours ezo 8 ng'okozeeko ku exercise naye wano ewaffe bw'obeera ng'oli CEO bw'otuula mu ntebe secretary yaleeta fayiro anaakulaba akusanga awo wootudde tiggalo yaleeta caayi kwegamba n'emmere bagikusanze awo tosobolaga nti tetusituka nti wakati tugendeko mu restaurant for lunch tukomewo tetufuna lunch break eyo omuntu n'obeera ng'otudde okuva ku makya ssaawa 3 paka ssaawa 11 n'onyuka 11 n'oyingira emmotoka yo n'ogivuga n'ogenda ku club wo meeting oba oli wa Rotary oba oli Kampala club oba oli wali ku kadduuka we tunywera bbiya waffe n'otuula n'osisinkana banno ne mutuula ne munyumya abasajja ne mutuulaawo oba abakyala ne mutuulaawo ne munyumya ne ziwera nnya za kiro bw'oba togenzeeko wabweru mu club whatever ngoze butereevuka olutuuka kulikayo ssebo n'otuula omukyala kacaayi akakusanze awo amagulu n'owanika n'oteekako TV n'olaba BBS n'otuula paka ssaawa 4 n'olaba agatali ageesigika n'ovaawo n'ogenda onaaba n'oyingira ekitanda olaba omutima bw'otogukozesezzaako kintu kyonna kigukuluusanyiza gukoze exercise okuva ku makya paka lwe weebase ne weebaka n'enkya n'oddamu ekintu kyekimu Monday to Friday oluusi n'okola Saturday n'oddamu ekintu kyekimu eyo enjawulo ya lifestyle abedda baakera ku makya n'agenda n'alima n'akima amazzi kwegamba nga ne bwana baana atambula ajja kulinnya taxi atambula okuva waka n'atuuka ku stage wanaafunira bbaasi oba taxi ng'emibiri gyabwe gikola so ebintu ebyo bikyuseemu mu lifestyle y'omulembe guno ne lifestyle eyedda kyekimu ku bicontributing okuba nti kati ennaku zino tulaba nnyo abavubuka ate n'abaana kati obulwadde bw'omutima butandise ne mu baana ne sukaali bitandise mu baana abato abali mu primary ne high school si muvubuka soli gwe bazadde si muvubuka ate si gwe bazadde naye children tebamuzaala na kizibu ekyo ate si muvubuka nze nina abaana bemmanyi emyaka 13 14 nga balina pressure dwaki kubanga bakeera ku makya n'obawa video game fedda twabuukanga ne twepena ne bakukimu ne bakutuma genda oleeta amazzi gano kola biki abaana baffe tulina abakozi tebooza ngoye waliwo washing machine oluva ku makya olulya breakfast bamufumbira n'atuula ku TV n'alaba TV okuva ku makya n'avaawo ne bamuyita n'atuula n'alya ekyemisana n'adda ku TV abamu bagiraba n'okwebaka beebasaawo ku kapeti kwegamba omwana omubiri gwe n'atagwa exercising nga mwana muto bwe yandikoze n'olwekyo tubadde twogera ku bavubuka but kitandise okutrippinga mu baana weesanga nti katulina amasomero mangi tegayina playground wano e Kampala tegayina kisaawe edda ng'okuwa license ey'essomero olina okubeera n'ekisaawe abaana we banaazanyira naye kati osanga essomero nga liri ku high street najja nankumbi nga waliwo kalina eriko essomero naye nga omwana oluyingira geeti ng'ali ku kizimba ali ku ssomero talina waagenda waabuukira abaana bangi kati bazalibwa mu flat flats ezo tezirina oluusi community places abantu bayinza okugenda ne bazannya oba ne basamba omupiira oba ne bakola ki kwega omwana nabeera ng'ali confined asomedde mu ssomero etalina compound akomyewo awaka waka tewaliiwo ali mu flat nawo ali mu apartment tewaliiwo waayinza kuzanyira ekintu kyokka kyasobola kukola kubeera ku TV ebyo ate bw'avaawo n'omuwa pizza n'omuwa KFC n'omuwa chips n'omuwa crisp n'omuwa fanta byebireese enkyukakyuka eyo tugenda kukomawo n'owekitiibwa Rita abaana bano ndowooza onaba ogenda kwongera okusiga ekifaananyi ekigazi n'okwongera okuwapula maybe eggwanga kuba oyogedde ku nsonga z'ebyenjigiriza minisitule y'ebyenjigiriza olina okugizuukusa license amasomero go mangi n'okusingira ddala mu kibuga ekikulu eky'eggwanga Kampala wamu n'ebirala bigwa mu Kowere tumulamu katono tukomawo